mu byonna ebyabadde mu kalulu ebintu biri byasinze okulabika. Sooka okukozesa ensimbi mu buli kimu, naddala nga n'abalonzi bennyini basiwukidde ddala empisa. Ensimbi bazitusaba mu lwatu nga bateekamu n'ekifuba era bamanyi n'okuvuma kasita osimbula nga toziwawadde, genda wagudde dda, genda todda, that kind of thing. So abalonzi babadde balansawo zaffe, babuuza bassebe ne bannyabo, nsanyusa okubalaba, kozze tunaaliira, taata kozze byonna biwedde, okusika eriyo nti ng'otandika okwogera baako n'ekiri mu ki omusawo. So tewabaawo munnabyabufuzi yenna eyabatizibwa alimba eggwanga kitayagabye ssente. Kyetusobola okukola kyokka kwe kubuzaabuza ensimbi zino, noga nti twagabye z'abantu kunywa soda, twagabye z'abantu kufuna transport abazzaayo, twagabye zakino, naye nga ffe twadde tukimanyi nti tobazzaayo bussa, olina ekigendeezo ekyokola nti bakujjukira ku lunaku luli. That was the intention. Kati obuzibu bwetusanga ffe abakristaayo abaabatizibwa ab'ekkanisa entukuvu ey'abatukuvu bonna era ebunawuna tulina obuzibu. Baagala tuwogere ebyobulimba byetasobola kwogera, kubanga bw'oba onajjanjaba ekirwadde kyonna ekisooka kukitegeera. A proper diagnosis is a critical step in treating any illness. Twagabye ssente, twagabye ssente nyingi mpya, era banka zaadde zitugondesaamu ng'obakubira bukubizi. Kati nganza agenda ekalira okubira beiganga nakandi bannaye nzijja na miliyoni 10 munfundiremu obuntu obwo, era nosanga bakuterekedde bandoyo obw'olukumi n'obw'enkumi 2. Okumanya twasiwusa empisa, ensimbi zo tezaabadde nga zze tubadde tugaba emabega eri ng'owaagenti bw'ovaawo agabire banne. Wano abakyala badde batugamba nti ffe bwe muvaawo abavuka batusinza amaanyi, abalala ku kyalo nti abo be muwa ssente zammwe tebazituwa. Nti nababuuza awamu mu kyalo bakiyita kiwa, ntone kati mwagala nkole nti anti vaano ng'ozitugabye nzi ngenda kikola nti gwe tugambe bugambi tusimbe layini. Nakogeredde naawe eno y'abakazi eno y'abasajja, biri obano negwano ogamba omwana mu motoka leeta biri kati bonga kye bakuyambako kulaba nga gwosoose okuwa tadda mu layini, kubanga era nakyo kyabadde nga gwosoose wano kuba n'abasooka 5 bano olumala okumuwanga alaba oli bize ngadde emabega layini gyekola ki ng'ogaba. Naye twadde tulina n'obukodyo, obeera n'ayimiridde wano wotandikidde n'ayimiridde layini weekola ki weekoma ng'omutegedde katoyingiramu wakati awo. Kati engeri gye bali baba batya nti ono owawakati bw'anaafuna ogwokubiri abamu bajja kufikka tebaganya ayingira mu layini wakati. So nze ndowooza nti nina okwetondera eggwanga, kubanga ebikolwa ebyo si birungi. Ebikolwa by'okubanga omuntu alonda omukulembeze nga tasoose kutegeera mukulembeze kyasobola kukola naye ng'amulonda because is induced, agoberera ssente, si birungi. Tubizanyisa essaawa naye bijja kumalawo ensi yaffe. Ensi yaffe ejja genda efa bwetyo. Tutandike okulekeraawo okuba n'abakulembeze ab'omuzinzi, tube n'abantu ab'ekibogwe simply because they don't have money. Kubanga waliwo ekintu Katonda kyatafaanaganya, ababa ne ssente banjawulo n'abalina amagezi. Olaba olinga ssente bw'olina ng'amagezi matono. Kati enkola eno eyambidde ddala abasiru abawudde abatamanyi kwogera, abatalina nsonga okubanguyiza. Muli mutya mugyebaleeye awamaanere kale ng'asimbya layini. Tababuulidde obanga ddala ebizibu by'ekitundu abitegeera, era bw'aba abitegeera asuubira bikonakoki. Omulamba obululu ngenda kufubanya okulaba nga nnoonyeza abavuka baakuna emirimu, tukoma olowooza nti otya ogenda kuteekawo sayiti ezimba bakolengaawo, olina transport company banaavugangamu obwadereeva, olina factory nti ogenda. How are you going to be? Nobody is asking such critical questions. And this does not have to do with NRM. No, bonna mwefudisa ekitatusabyanga nnyo ssente, fena twali twemanyi tuli baavu. Kati nga nabamanyi nti baba tebakola ki
ne bazirina ate nga engeri ewaffe gyali FDC gyali electoral college ono bamulonda ku bwa chairman addako abayagala bwa vice addako bwa secretary kati vice ayinza kiteekamu nnyo maanyi nti osasule ng'ate naye yaddako ku line tazirina so obwavu bwaffe bwatukuumiranga awo ne twetoolola ne tukimala kale njagala mwami Yoweri Kaguta Museveni bw'aba ddala ng'afumukidde nti ayagala kulwanyisa buli bwanguzi na kigula bululu yakyogeddeko era nga ddala bw'akyogera bw'akitegeeza munda mu mutima gwe mu bigambo ne mu buwandiike akiteereko ddala nnyo essira if anything nze nga muyamba massive voting mu party primary nze nandisabye eveewo balonde kati nga bwe twalonda obukiiko bw'ebyalo n'amagombola naki balonde maybe buli chairman w'ekyalo ne buli chairman w'omuluka abayiseemu ne buli chairman w'eggombolola ne conference ya district etuule nga yeeronda mu bantu abasabumitinze ey'empapula ne babeera examined balondemu oguma n'emupi balondemu omupi w'abasajja olw'ekibiina naye lino eddalu lye tuliko buno obusiru bwe tuliko obuwutta bugwagwa bwe tuliko ate ekyasinza okunnuma nga n'abaana abato myaka 5 myaka 6 7 10 kali mu layini era bw'okayisaako omukono nange mpa kati fe abazadde nga tolina bw'omuyisaako ssente n'omuwa akitegedde nti zino ssente za campaign oyo olaba ba campaign mbirombiro kwanga amanyi ejja kubaayo okufa mukyala wange yanga nti lekerawo bbawa ssente abaana abato etandika kugulanga mikebe gya swiiti kali ng'abakulu ssente abato era ng'olaba omwana engeri gyalwaniramu akaswiiti ng'olaba omutima guli ogw'okuba neketulya gukoze eki era olumala mu akaswiiti bw'oti muyanga yanga kyatayimbye ng'otuuka kitegeeza nti akaswiiti kamuyingidde kata kyayogeranga ye ayogeranga swiiti so nze ndowooza nti tuleme kubizannyiramu kubanga mpulira olubalaate ndikujogerera olubalaate abantu abagabye ssente zo bantu bakulu mu gavumenti baminisita bennyini at least n'ebifaananyi mubirina nga baminisita basimbya line we cannot have a country that rots from the custodians of its morality nti abateeka okukuuma empiso ziyigiriza abaana ate be basoose okusiiwuuka we cannot bulidde nfunye amasimu mangi ng'abantu banvuma funye amasimu mangi nga tubanga nti nawugulala ndoza simanyi kyendiko kubanga banga nti simanyi gye nalaga sina direction sibitegeera ebyo njogera byaki teri munabyafuza ayogera mazima biki kati ate nze nfuuse ekizibu eyayogedde naye nga amazima nkubuulire nze nakeera ku makya kuolwa olunaku ng'akabando kuba twateekangamu bando ng'oteeka muno bando n'opasula namuno ogira bugizi omuwa 1000 okwangulo nakomawo nga kabando sikamanyi nkeera ku makya okugenda mu byange ogenda okukwata muno okugira bweti nga kabando kakyalimu so sente zetwagaba it was public era bw'oba nga aliwo egaana genda ku miryango gya banka obasabe CCTV cameras olabe bamikaade bafulumanga n'ebibando by'essente empya eziwanyisiddwa era bw'ogenda kati njagala weetegeze mu society kati naddala mu byalo one of the things ebiyinza okukulaga nga kituufu you'll find in your notes ojja kufuna obusente obupya nga gye ojja kula bungi sente enkadde zawadde withdrawn obupya mwe buli 2,100 ne bannaffe abamu waliwo gwe nalabaga ezo mu layini tane nga nti oyo yeekaabire kubanga nze ndi musomesa era mu kampeyini zange ngezaako nnyo okubanga nnyonnyola ensonga era nabadde nga n'abantu abali ku myaka 45 kugenda waggulu abaagala okuwulira bye nnyonnyola era ng'oli bagamba abavubuka musirike nammwe muleke tuwulirize musajja byayogera nga beetaaga okubabuulira olina solution ki ku nsigo enfu bagula ensigo ez'ennyaanya ez'obutungulu sente buwanana ne baziteeka mu ttaka ne ziremerayo olina ki ky'obagamba ku mwanyi bawulire Buganda emwanyi efuuse mwanyi buli omu emutambuza ate bo balaba ewaabwe mwanyi teriiyo ekikajjo kigudde ebbeeyi tekitambula buki bulungi baagala okuwulira nga tulina ekizibu ky'amazzi ku kyalo kino okuva aba Luwasa n'eddandalo baatusemera Nayikondo baga nti eyo gy'olaba omanyi Luwasa we yabeerawo we're talking about 20 to 30 years
nga ye nayikondo eri ku kyalo gye bakozesa so nga baagala okumanya ogenda kubayamba otya ku by'amazzi nalabye abantu badde baagala nnyo okutegeera ku byenfuna naddala ffe ewaffe community y'abavubi baabagoba ku nnyanja mbooko magye tebakyasobola genda mu nnyanja ate ng'ennyanja kyali kintu kyabwe wozukira wonna ne mu matumbi budde gwe ng'olumba ng'ofunayo ng'egeezi enenenya oluusi oyinza n'okuleka nga bataddeko ag'akawunga tewali nva n'olumba ennyanja kagenda okwesera ng'okomyewo naki n'enva kati abo bakaluubiriddwa nnyo era njagala gavumenti bakolera alternative etali ya PDM egitali myoga abantu betugoba ku nnyanja okuvubirayo nga ye livelihood yaabwe tubalagirira kulaga wasi income generating scheme for them because they don't fit under PDM twagala okusisinkana mwami president n'abalala bano abawefe creation tubawe modo nti y'omuvubi gwe mwagoba ku nnyanja gwe mukuba obukubi talina alternative yensobola kyobawulira ku nnyanja bayimba nnyo Bobi Wine bayimba nnyo Nuupu sirwakuba nti asobola okubayamba naye desperate balowooza nti maybe yenaaba solution bakunkumula ennyenje bagende ku lumbe yogera kujja kugenda kuba kati ndaba zezaafuuka platform z'ebyo ku lumbe ng'egye batera okubaawo omufu oluusi wabaawo obukkakkamu obutonotono n'abantu tebasabirawo ssente bw'oba omanyi okwogera oyisaawo kapoyinti ko katono naye zino laale ze twakubanga n'oyita abantu ne bajja laale nejjula ne mulyoka mwogera ne musengeka ensonga EDP egumire NRM oye one Uganda our power biki ebyo tebikyaliyo okuggyako ng'oli shuwa nti obasolooza kulwala awo nga balina bwe balaba omukka okunyooka gwa seppiki z'omuceere n'ennyama abamu nga balaba n'omwegire kuko abantu bali kunze mbewunya n'obbeewunya bali kunze muyanga wayogedde abantu baafuna ssente ate General Tumukunde eyabadde agaba Waragi you are still battling me ayogera twagabye eki ssente kubanga ssente ozira lifuna n'agenda abantu abamu baavu n'agulamu akawunga n'agula mukende n'agula enva kyokka aliwo yabadde abasimbya layini n'ogiraasi ng'agaba Waragi what type of country is this ate ekinnuma mu byonna bwe bamaliriza nti Mr. Museveni must go nze mbuuza kati awo Museveni yabeereddewo obanga General Tumukunde a historical a founding member of the NRM omusajja omugundivu gwe tulabirako afuze mu gavumenti ng'akoze buli kifo abadde minisita abadde ki akyasobola okusimbya abantu okubawa Waragi Waragi I'm talking about Waragi kati Museveni akole ki gye twadde tugabira ssente mu banka ofuna obupya Museveni teyabaddeyo gye twadde tuziwera abantu nga Museveni taliiyo era nga ne wamala wabaawo wa poliisi okumpi awo abatuuzi be mugamba yagala obbawa ku ssente naye waliwo oyo gwe mulaba ow'ebyambalo ne baleka bamutwala nga kaguddeyo ne bamulabaawo manyi abalemese bamutwala ntyagi kubamanyi abalemese okufuna ensimbi so the issue is not Museveni mukulowooza ennyo ku Museveni ne tuconcentratinga ku Museveni twonoonye eggwanga lyaffe ebikolwa bino tubikolera eno kiringa oli bwaka nti ffe mu Church of Uganda navaayo nga teri mwoyo teri byamagero busiru gwe toyina mwoyo Church of Uganda yagamba kimutobba nga tottanga toyendanga n'ebirala n'otuuka ebweru n'oyenda ate n'oyagala ebyamagero tewali kanisa etaliimu mwoyo tewali kanisa etaliimu Katonda kisinzira ku ngeri ki gye weeyisa ng'ogirimu ng'ogibaddemu ogoberedde amateeka gaayo have you followed the dogma the doctrine the teachings the norms of where you belong so muve ku Museveni otherwise eggwanga lyaffe ligenda twonooneka Museveni is done akoze omulimu gwe tewali muntu alina amagezi mu Uganda nayinza nti Museveni talina kyatukoledde kujja nga muwutta nga bikukako akantu alina byatukoledde n'ebiyinza okuba nga bitono byetwali tusuubira oba ayinza okuba nga amaanyi agakola ebisingawo gamuwedde bwetyo bwe tugamba nti awummule mirembe tumwebaze naye omusajja ne bwaba ayagala kuwummula naawe obuuza kati baaba akwasa eggwanga beebaluwa nga Tumukunde agaba Waragi Muyanga agaba ssente minisitule yadde agaba ssente kati eggwanga alikwasa baani eggwanga lyo lyetaaga dictator awewenyula kibooko oba n'anyoola obunyoozi obulago tumufune because we are going to the list that you don't expect twetaaga omuntu ndowooza nga bamugamba nti Muyanga yagabye ssente nga kimenya amateeka tebakulinda bakunyoola bunyoozi bulago because fe abantu abakulu nze alina diguli ennyingi ffe twabadde tukola ebyobusiru kati eggwanga tuli batugenda ddiro nga mwonyonna
ekyenjawulo ku kakiiko ako waliwo okwekwekerera tebali open tosobola kugaba ssente openly nga weesimbye mu kalu ka byabakama kubanga okimanyi ne bwe luba 10 ne boonaawangula we still have faith nti kooti zaffe bwe ziwuliza ne zikakasanga wagaba bakujjamu ne bwoba wamala okwangula obwaki kale ekyo tetugenda sente tugenda zigaba tebakulima nti tuzigabe tugenda kukweka ngije tuzikola ki tuzigaba tujja kikola gwe kyokola omala okwogera ng'ovaawo oba ne gwozirekera yazigaba tujja omubbi kibayita okubba muntu mugezi nga mubbi buli lwokwata kanayiga kano buli lwokwata kanayiga kano the ultimate should be abalonzi baffe bayinza okulisistinga okugamba nti tetuganyoze ne ssente zo naye oluguudo lw'enabumbi tetuganye ogenda kuleeta wano ssente n'essomero kiri tulina mu kitundu kino kugamba abalonzi babeere nga ye force. The only person who can resist this bribery are the voters themselves. For us, we are ready to give the money. We have prepared it actually. Kati ngina mukaluka independent. Nkyalowooza nti ngende muka independent mbuuza budget ndaba w'ekikumi naye kikola. Noonyezaako ekikumi ekirala bwe nkifuna ne biwera ebinga nnumba. Owa independent ng'ogenda mu independent okuvugana ne yafunye card. Olina okwerawo n'ebibiri onwards eza million. Kyobula bukati mwe bannamawulire abakekkereza bw'ofuna ebyo mulimu emizigo sigulamu emmotoka wakiringula eppiki genda ogula eppiki naye eppiki n'akalulu byanjawulo tuganye okukkiriza nti bibasse Luganda naye ekizibu kino kye tulimu kyetaaga bonna singa tubeera ne conference ngerimu badelegates 10 aba NUP badelegates 10 aba FDC badelegates 10 aba NRM ne tutuula kubanga ne tukyogerako so that tufuna standard way of doing it across all political parties. Kubanga ne nupu yo musabu meeting empapula akakiiko ne kabatunulamu ne muganda wa era nayo owulira nti zino za mbadde muwulira nti zaayiteeni bw'oba tolinaawo 5 akakiiko kalya abali kakiiko kati bali mu kulamuza seminti bazimba. So it means that all systems have defects. The best we can do is to sit and agree. Omuntu amenye nti oba nzirukire enkola yetya that's all we can do.